Bobi wamugambako nga ogenda sala eddiiro. Samugamba because when nava mukomera obadde okimanyi nti Bobi Wine yampangisiza ennyumba nangulira engoye buli kimu navudde mukomera. Yes. Yanyambako nebendo anteka ku mikutu nanyamba nankolera okunze kubanga nali ndi ku level ya kufa. So chovola banze bwe mba nkole bitu byange simuteekamu because he is a mentor. Wadoli wa Muhoozi na yeto. Yes, taina buzibu. Okay, mugamba mutya abali ku Kachumbali TV. It's me your boy MC Prince Ivo kasubye bitambula ddala bulungi nnyo. Lunako lwaleero amawulire si malungi nnyo olw'ensonga nti nno muganda wange gwendi naye yatuusiddwako obulumbaganyi obwamulese ng'embeera si nnungi. Embeera ya byabufuzi ekibiina kya Piero yu twagala kumanya obulumbaganyi bano bwatandiseewa baani kuba kigambibwa nti abamanyi era embeera eri etya. Muganda wange tukwaniriza Kachumbali ogamba otya? Bulungi sebo embeera eri etya mukama wange. Nze ndi sede sina tabu onansonyiwa eddoboozi lyange lyafudde bankwata wano mu bulago kati sikyasobola kwogera bulungi. Sorry. Atutandike n'amanya. Amanya nze Mr. Africa #1 bwenakubya akayimba ka General Muhoozi ne bantuuma President is man. Totandika bintu ebyo. Today wali ku Africa. Africa waliwo kye bayita nickname. Teri yali kutuumye Africa. Bambatizize Masaka kubanga nze naleeta General Muhoozi ku stage. Era oluyimba lwange lwe lwamuleeta era lwe luvaako ebizibu. Ne bakutuumaani? President is man. TikTok, Facebook, Twitter, zonna kati ziri linked to President is man. Kali. Yes sir. Munatusonyiwa Kachumbali tukwata ku masimu. Mukama wange. Mukama wange nteeke kuli wa taata. Ku simu yange eno yennyini mukama wange. Uno kale nekwe. Omuwala kale. Kale taata. Basebo ne bannyabo tekigenda kukubira simu ngagundi egira nombuuza ereeta mannya ki obuntu obwo mbwagala anko wandisewa otaddewo embeera nno ekitegeeza mu ndi watuufu. Tutandikire wennyini awo otandika ddi okuyimba? Okuyimba tebakutandika, wazaalibwa olidde oli muyimbi. Abantu baba ne talenti mwe muzimanya luvannyuma nnyo nga bamaze okujja. Naye omuntu omuyimbi atandika muyimbi. Kyova olaba gwe toli muyimbi olina omulimu professional. Omulimi akeera kulima, omusuubuzi akeera kusuubula, omulunzi akeera kulunda, n'omuyimbi akeera kuyimba. Otandika ddi okubeera professional mu kuyimba? Professional yakisinziira mu people power nga tenafuuka nuupu. Nga maze okuba oluyimba baluyita Kyagulanyi asobola. Nze nakola oluyimba olwo. Lwe bayita Kyagulanyi asobola? Olwo oluyimba lwe bayita osobola olwa Bobi Wine lwakyaka ennyo. Ago maanyi ga Mr. Africa. Kati embeera yatabukamu nenkita ebyo nebyo bakwata abantu biki nenva mukomera ne bansiba emyezi 6 nenvaayo. Kati abantu betwali tukola nabo ne bagetinga so tribalistic. Netufuna obutakkaanya neŋŋamba ekyo sijja kukisobola. Bakwatirawa? Bankwatirawo najja nankumbi waliwo n'omwana yafa bamuyita Kayizi before some time back. Kati ebyo byonna nga tuvuddeyo ze nanoonya ekkubo neŋŋamba okusiba navaayo nenoonya ekkubo neŋŋamba bino ebintu sijja kubiddamu nga mmaze okufuna experience because abaali batuvuga sijja kwekwasa nnyo Kyagulanyi because ba MPs ye yali problem nga bali so tribalistic ne social media nga zisomesa bikyamu. Kati nze nagezaako okulwana engeri gye nali sirina maanyi bansinza amaanyi. Kati mu kunsinza amaanyi ne mbagamba nkitadde. Bwe nkita natandika okunoonya ekkubo. Saayimbira President Museveni kubanga bandigambye nti njagala ssente. Natuula bwe nti neŋŋamba ebyokuyimba mbivuddemu kankole ennyimba zange. Ntandika okucomposinga my own songs ennyimba 10 ez'ensi love. Naye mba ntuddeawo bwe nti tuba tuli mu Kasamu hoteli ne wajja omusajja oyo General Muhoozi
abalimu bonna ba security n'abagoba n'abagamba temumbeerako nnyo kino ekifo ky'abantu yengeri gye natandika okupikinga interest mu ye tibwenzireka ne ŋŋamba naye lwaki ono tagenda kwesimbawo nga president niyinza okubeera mukwano gwa first son kimala nentandika okumuconcentratingako nanoonya bye muwandiikako nga sibiraba because by then that is 2 years back now nga tomanyi nti ayina ekirowoozo ky'okubeera nze nagenda okudda omwoko nze nayagala mukwana nga mukwano gwange okubeerako n'omukwano gwa mwali mu bbaala ki ani agambye nti twali mu bbaala Muhoozi we yabasanga tetwali mu bbaala twali mu hoteri sebo ya sijja kujogera linnya saze kuba bulango naye bwe natandika okupikinga interest in him neŋŋamba bwe naddeeka neŋŋamba naye nsobola okuwandika sisobola kukolayo something different to other people kubanga nali wamugambako nga ogenda sala eddiiro saamugamba because bwe nava mukomera obadde okimanyi nti Bobi Wine yampangisiza ennyumba nangulira engoye buli kimu navudde mukomera yes yanyambako nanteka ku mikutu nanyamba nankolera okunze kubanga nali ndi ku level yakufa so kyova olaba nze bwe mba nkola ebintu byange simuteekamu because is a mentor talina buzibu kubanga nga naye okuva mu kibiina okuva mu kimu okugenda mu kirala si problem President Museveni yakola ebibiina bina Bobi Wine yali mu FDC navayo nagenda mu DP nayingira people power kati ali mu NUP bonna bonna ba MP betuze tulaba babadde mu bibiina birala nga batagala kati oli bwagamba nti ovudde wano ogenze eno nakiretanga problem aba mukyamu so nkola oluyimba lwa General Muhoozi lwasooka ne bangoba ne bagamba yabadde akolera Bobi Wine tetwagala bavubuka abamuhoozi neŋŋamba kati nkoze ntya kati omusinengwa ku musajja omu nangamba nze nja kutuusa nangamba neddayo oteekemu oluyimba olwo amanya gange nabonaabona nogateekamu nenzire nengateekamu ne bantuuzangaawo kyavamu ne bagamba tandika oyoze emmotoka musajja kyo byokuyimba bamuyita Meya Kabuye emuganza esooza mmotoka ndi muyimbi jjukira nyina empale emu nina akagatto kamu nze nanfaanana ng'omuntu ava mu kkomera kati nga bandabira ddala ndi feria kati nga bo baagala njoze emmotoka njoze n'engatto zaabwe nga bagamba ebya music tebikola kati nga nze mmanyi kyenkola kyekituufu ne bangoba neŋŋenda ate kwe kufuna omulala naye nampita naye naŋŋamba byebimu ne binnemerera kati bonna baatuuka ekiseera ne bandeka kati ng'olimba ndulina olwo luli lwe baagaana kati laba Katonda wanyamba nenkompozinga oluyimba olupya baluyita twagala Muhoozi asobola kati olutrendinga kati ngoma zotegeera nti ayagala bwa president tannabakosa nakati president ne kati General Muhoozi tannabakubagambako nti president n'ekibiina kyaffe ekyo kye bayita PLU tannabakugambako nti aze for presidency kati gwe wayimba nti asobola ki asobola okutereeza Uganda nga bw'abadde akola mu magye abadde ataasa Somalia abadde ali Congo ali patriotic abadde alwanirira ensi baganda ba Muhoozi obamanyi gwe balina private jet bali Bulaaya bali mu swaga yasiiba wano ng'atambula because ayagala ensi so kati ebyo sijagenda because siri politician nze ndi just an artist naye kyenjagala okugamba abantu nti omuntu bw'oba olina kyoyagala n'okirwanira n'okituukako ate wabaawo abantu abakulaba obubi oyimba oluyimba asobola lugaana olwo babivaako n'abaali banyambako okumpa kamere bagaya tajja sobola olwo bifa nkola oluyimba olulala baluyita twagala Muhoozi kati oluyimba olwo lugwa ku mwami bamuyita Frank Gashumba agamba omwana oyo yayimbye bulungi kati ng'ono connector coordinator ajja ngamba nti tukole bwe tuti nga nkola bye baali baŋŋamba ngamba oluyimba nga lufuuka ettabu naye oluyimba lwafuuse obuzibu mu MK nga balutraininga everywhere nga nze siina kyendya nga siina nebakubanga batambula muganda wange nga newaffe batuuka ekiseera bakyali bange benalisula nabo musicale ne baŋŋamba Africa kati oli kasajja oli mbega ne bangoba we nali nkola ki ŋŋambako ku bakyali bange tebaakitinga yes nensirika nentandika kwasolinga byange nenteekamu amaanyi mu luyimba kati lumaze okuvaayo bwe nayimbye Masaka nendeeta Jeno ku stage ani ya connectinze awo okuyimba e Masaka tewali wagenze bugenzi
nze abantu bonna abampita okuyimba Masaka nabagamba sigenda nabo ngenda nze kuba baagala bampe transport kubanga nina tiimu y'abawala abasukka 20 bozi babazina abange tiimu nga bona atambula ne tiimu y'abaana nga bambadde lebo zange yes team Mr Africa president is man kuliko president is man kati nze nabasaba sente facilitating a t-shirt kubanga nabo bali bajja bakozesa okunona geno and remember nze nali close kati ne bagana then ku last minute abantu abampa ka transport facilitation bali balala waliwo geno Mumba waliwo n'omwami omulala bamuyita Frank Abala ye yafuna command okuva ewa honorable Kabanda kakati ate information zivaayo honorable babiri Kabanda no honorable Kabanda ye kati ye mwogezi wa General Muhoozi kati nze kye nakola bwe natuuka e Masaka namanya ekyokukola because abantu bonna bali babawadde facilitation abayimbi bonna naye nga nze sifunye olw'okuba nali sirina management nti whenever you fail to get management ng'oli artist kyenva mulaba abayimbi baffe bambi bajja ne bakuba kayiti noddamu omunoonya nga tokola ki nga tomulaba ate bano bagayi bano abatuyambako bano akuyambako katono bwakutanga alaba biganye kati ate bw'okuba nga dda agamba ono nze mbadde muteekamu sente that is how I got problem bwe namala okuleeta Geno ku stage ne balaba jukira abamu bagamba nafuna $60,000 egya dola abalala bagamba nafuna $3,000,000 abalala nafuna $5,000,000 kakati abantu bali bagamba nti banteekamu sente zaabwe nnyingi mbumbawe sente Geno Muhoozi yakuwa sente kakati bwaba yampa sente yaziwa bali nenga yakuwa teyampa sente ebintu bya president oba omukulembeze tebibeera public omuntu ngoyo asobola okuba nga agenda kyagenda okuwa naye takireeta bw'ati either olina wewandiika ne basayininga ne bakola kikati process eyo wekyali weeri naye kati bano abankolako obulabe bagamba nababba tinajjayo sente nenzirya bagamba be babadde bandabirira batandise n'okuddira ennyimba ze nayimba nga ndi eri ewa Bobi Wine baziziza mu kampu ya MK basobole okunkyayisa abantu ngonze ndi hypocrite era nti nze najja kwonoona MK wabula ekyokusalirwa nti abantu baganye okukkiriza because gwoli artist omanyi nti oluyimba lubaako date nga bali recording date nakikati nabagambye wabula ekireese obuzibu nti nze sirina ddoboozi bakusangawo okukuba omwami omu yankubira essimu omugagga omu nansindika mu kifo kye nga nyina byengenda okupiikinga ebintu ebimu ebyasigalira e Masaka kati bwansindika ngende mu motoka okupiikinga ebintu byange we nasangira manager w'ekifo ekyo kati manager w'ekifo ekyo y'omu gwe mbalaze omuvubuka bamuyita Malubo ne mugamba bantumye ebintu byange yo nali mu ka video yo yali mu video ne mugamba bantumye ebintu byange nangamba gwe watubba bakuwa sente n'otwekwekako n'otuleke Masaka nenge Masaka na transporting abawala 20 napangisa emmotoka ezabaleeta baleme kubeera Masaka kusulayo because abaana abawala nalina bazaayo ewaabwe esente ne zinzigwako jukira bampita bwe namala okuyimba tolina gwolaba security ya Geno waliwo we yanteeka kati nga sirina gwe kwogera na bano birala nalina kuvaayo nga bamaze okumpaka transport nkeera because ebintu byabwe bya protocol naye ekyanyamba nti waliwo yali anyambye nenzizaayo abaana nemba wenakomyewo propaganda nasanga zitambudde bwenafuna sente nenziruka nenekweka that is why bantuusizaako obulabe obwo babadde baagala kunjija mu mannyo nemekuddamu kuyimbira Geno ojja kulaba video yes kubanga yaŋŋamba naye ng'omuntu ayagala okikola be bantu abaclaiming nti baali banyamba ate nga bansuula be bantu benatwalika mu motoka ne sente zange nembatwala e Masaka balinye ku stage ne balema because Geno baba agenda kulinya ku stage sinti buli muntu agirinnyako wabiraba oluvannyuma lw'okukuba yes wafuna ku bujjanjabi mbadde mu bujjanjabi naye sirina buyambi anti kati olredde baagala kukyusa dento yange era olaba nnywa bunyi sinaba kutandika kulya ekikulu ekindeese wano today era nebaza Mukama Katonda nti oze njagala ensi emanye nti omuyimbi wa Geno ali mu mbeera mbi ndi mu mbeera bateekawo bridge sisobola kubaako beŋŋamba ne bawulira because mbadde ku kitanda
bankuba manyo gavaamu abiri bagazaamu era dokita ngambye gagenda kutuuka gaveemu sisobola jukira treatment y'amannyo sigisobola eri very expensive ekyokubiri tewali gwe ngamba abantu bateekawo dda story era ekindeese wano kubuulira bafaani bange mbagambe bannange bankuba baali bagenda kunzita naye mwali mwagala mmale kufa musooke mumanye nti nze mutuufu ekifo mwe bankubira senga bankuba nenfa bandigambye nabadde nzize kubba mmotoka ne biggwa kati mbadde nsaba omukono gw'amateeka gukwateko ku bantu abo kubanga nze siina maanyi ate bali bansinga amaanyi ekifo kimanyi we bakubira ekifo nkimanyi namaze dde okiripootinga mu bannamateeka bali mu bihandolinga naye nga bwomanya amateeka gaffe wano bw'oba okyali mulamu tebakutwala nga issue ate bw'omala kufa ate ne basooka bavaayo naye ekyemmanyi nti geno yakulira security bino byonna kasita n'amanya nti nno ndi mu mbeera bweti ajja kuba amanyi ajja kufuna solution. Frank Gashumba amukubirako abantu abo bowulira gwe bawulira mu kuboogera chairman Toyota Frank Gashumba, Minister Balam, Honorable Mawanda, abo bonna ba minister ba Kasolo siba bulijjo kati bo tebamumanyi bamumanyi luyimba era ne bino bino ebyantuuseko tebabimanyi senga sibonaabona nakubulwa treatment fee senga babadde bakimanyi senga oluyimba lwange lulina video senga luli ku mikuti gyonna because basajja banene naye tebamanyi omukisa gwenfunye nti kasita nfunye ggwe osanga banaamanya. So kikyo gamba obudde buno Jeno Muhoozi kuba agenda bikula Jeno simanyi oba nandaba kubanga bw'aba ndabye nze golaba ndi mu kutya kubanga omuntu akubira mu public nakutuusaako okwagala okugyamu amannyo ogwe oba ofe bwakusanga ekiro tasobola kutta akutta busi kati mbadde nsaba abantu abo bankolako obulabe babakwate babateeke mu mateeka kubanga waliwo amateeka Jeno yateekawo sekita esobola okwandolinga emisango gyaffe siwayiriza abaana ba people power yadde ekifo mwe bankubira abaana babamu kubanga it's washing bay ekuŋŋaanya abantu bangi aba NRM aba people power aba MK naye sigenda kubawayiriza kubanga abankuba mbamanyi baali basukka mu 10 bonna nga aba MK abamu nali sibamanyi naye abankuba mbamanyi sijja kugamba nti ba people power nti oba no naye mbamanyi saagala tuwayirize bantu baali bakwano gwange benatambula nabo kati njagala sisobola kubamenya mannya kibi balina family nze njagala batutwale mu mateeka gatulamule bababuuze lwaki bali amannyo g'omuyimbi ye business kati oyinza okumpa omulimu nga amannyo gano nina malibu nenjija okuyimbira kati bo kye bali batagetinga katonda nanyamba nekigaana okubeera kati njagala bababuuze bwe baba bankubira sente nga nababba lwaki bankuba bali nkutte ne bantwala mu mateeka Jeno n'amanya nti sente zeyampa nazirya nzeka neŋŋaana okuwaako bannange naye kati bo bakwatira amateeka mu ngalo nga baagala kunteekako damage neme kuddamu kuyimbira Jeno. That was the cause. Yes, Mukamange. Lwaki tewabawa ku ssente ng'ate mwatoba mwenna? Nkugambye nave Masaka nga sirina yadde n'ekikumi. Nga ziweddewo? Saafuna ssente. Sente za. Oba tewabannyonnyola nti sente zikyali mu pipeline? Ate nga mbannyonnyola ki nga babagambye dda nafunye emitwalo 6 egya dola. Nafunye emitwalo 6 abala kati foolish information bwe zijja buli muntu aleeta yiye. Gwe tosobola kumanya oba kiki kituufu kati mu kifo kyabali ogumiikiriza bategese bayaaye kubanga abankubye ne fesi ezimu wali mbaddewo ne nali sizimanyi wabula ze mmanyi zijja kwogera bali abankuba kubanga omuntu ng'omumanyi kiki oba omukuba amanyi ogagyemu ng'ate omanyi muyimbi kwalya ddala kale ne bw'oba ommanja osobola okujja notta omulimu gwange. Yes, waliwo there is something hidden behind. So bagala kulemesa Jeno Muhoozi MK team oddeyo NUP simanyi kubanga batandise okusharinga ennyimba ezitali za Jeno ate nga bazisharinga mu kampu ya Jeno omuntu nga awagira Jeno n'akiraba ekyo
asobola n'okujja n'akutomera n'akutta kubanga aba akukyaye ye aba amanyi oli mubi kumba ate oli asheyalinze yakikozinze. Tolowooza nti no nabo beeraliikirivu nti nga bwe walyamu Bobi olukwe nabo osobola obbalyamu olukwe? Siryangamu Bobi lukwe. Nze njagala Uganda okusooka era nakugambye nti nave wa Bobi olwokuba tribalism. Abantu abali ku social media bali tribalistic. Ate nze maama wange Munyarwanda, taata wange Muganda, maama wange yattibwa e Rwanda mu genocide 94. Kati I don't want to hear that. Era nze ne bw'oba Muganda wange n'otandika tribalistic stuff nsobola okutuga kubanga nyina ekifaananyi kya maama wange ku mutwe. No, abantu abali ku social media ye problem. Bobi Wine nze sobola namwogerako kubanga buli muntu avuma omukulembeze abatategeera oyo kati oyo opposition leader abantu bonna abaagala enkyukakyuka bamuwuliriramu. Kiringa nga bw'ovuma omukulembeze w'eddiini oba ovumye abannaddiini n'abantu bonna bw'ovuma President Museveni oba ovumye Uganda omuntu omugezi tosobola kukwata mukulembeze n'omuyisa mukamwako. Ekyo sisobola kikola. Era I respect all leaders naye kyempa abavubuka mwogere ku byobufuzi naye temwogera ku bakulembeze. Bwe ngamba abakulembeze ngamba ba opposition ba leaders religious, ngamba Bobi Wine, ngamba President Museveni, ngamba Kabaka, ngamba First Lady, ngamba General Muhoozi n'abalala. Abantu abo balina numbers emabega ne bw'aba takozeeko buzibu enamba. For example vuma erosi ku kyalo erosi ne bw'atakusiba naye abantu bonna ne bakusirikira bati bakulembera. You cannot stay on that village. Kituufu. Yes, ebo. So nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri PLU n'abagitwala? Nze siri wa PLU. Oli waki? Nze oli wa Muhoozi? Ndi muyimbi. Nyimbira General Muhoozi Kaine Rugaba. CDF. Bwe nakero composing oluyimba lwange nali sigamba nti kiki wabula bwe nagamba asobola gwe teekawo asobola ki kati bakubulye ne byakoze ng'owulidde oluyimba twagalamu. Nagambye ono Jeno yasoma byantalo okukuuma ensi ye temwali mukusimanyi kola biki. Senga onawulira oluyimba olwo ku social media kweruli ojja kumanya kye bayita composer. Nga bwe nava eri nendeeta oluyimba olw'amaanyi kitegeeza Katonda ebyo abigaba bugabi. Sinti buli composer asobola abantu bayimba laavu. Nze nayimba ati ono namujja ku Kanye West mu America, ne mujja ku Diamond Platinum, ne mujja ku Harmonize, n'omukazi omulala bamuyita Chiti ali South Africa, n'omuwala omulala ali Korea. Kati buli ayimbira omukulembeze omubajjako otya buli muntu avaayo n'ayimba ebintu eby'omukulembeze nga bizimba eggwanga nga tebiri tribalistic. Akyusa obulamu n'embeera n'aba bulungi. Ye concept gye najjayo. Wali oyagala kyusa bulamu? No, concept eyo lwaki ngenda nenyimba ebintu bya laavu ng'ate waliwo omuntu ensi yenna gwe yeegomba ng'ate message ye terina bwetuuka mu bantu. Lwaki si concentratinga ku oyo? Kati nga gwe bw'obeera n'owuliriza oluyimba lwa laavu ba patriotic people oba abantu abaagala ensi baagala okuwulira ebigambo by'ensi ebirungi. Nze eyo gye nagenda. Abankuba bali mululu gwa ssente n'obutanjagaliza enge n'obukyayi obutagala. Ekyo sina ne bwe mba nazifuna. Kati bwe mba nazifuna kyetaaga kunzija mu mannyo butaddamu kuyimba. Anti era bajja kudamba balowooze nti wazifuna n'obalyako. Bagambe bw'onaazifuna ojja bbawaako. Njagala bagende mu mateeka babagambe bankuba olw'okuba saaba wa ssente nze nafuna. Mbabuuze nafuna ssente mmeka era gye najja babuuza ssente mmeka ze namuwa kubanga yamanyi. Njagala alabe vidiyo eno yamanyi oba yampa oba teyampa ababuuze. Kati mumubanja ki? Ekyo kyokka kye njagala. Saagala ssente zaabwe. Ekirala kye nsaba abacommanders banyambe. Ndi mu mbeera embi sisobola kweyamba. Mundaba wano mbadde mu ddwaliro naye navuddeyo nga ne treatment ennemye kubanga dental treatment si nyangu ogimanyi. Kati ba commanders abandi badde banyambako tebamanyi babawa false information nga babagamba nti enjuki zannuma. Ne bw'onaalaba vidiyo babagamba enjuki zaakuma yandibadde ajja okundabako teyajja
kubanga ebibadde bitambula nti Mr. Africa muyimbi wa jene enjuki zamuluma kati nga tasobola kujja mu ddwaliro so nabadde mu ddwaliro nga ntoba nga siina buyambi. Enjuki ando obuuzaaki tetujja kukola bulango badwaliro because sijja babulira ddwaliro kubanga already bangobyeyo nga siina treatment. Eddwaliro bakugobyeyo ate lya maamawo so kati biru inayo yeetaagisiza anti biru yeyangobesezza kubanga nyina okulaba bano abasajja banene b'oyogeddeko olw'okuba tebamanyi bantwaleko mu ddwaliro nfune treatment kubanga bampisa bubi. Okay, nze bemmanyi mwami Frank Ashumba manyi ogwenda bbirayo ebintu bino ate olina omutima omulungi omusajja munoonyeeko wa ttiimu yammwe bala mu minisita omusajja munoonyeeko ng'olwanirira okujja bali mu kkomera naye n'abaana ate be bakubye nabo beetaaga obuyambi I think so omusajja munoonyeeko enjuki ezamuluma byali bikonde tezaali enjuki za ddala kati oli mu mbeera ki? Mbeera kati mpulira essanyu olw'okuba muzze mmanyi nti obubaka bwange buno bugenda kutuuka ku bantu abo bemmanyi nga banene ng'ate kibakwatako olwedde abantu abagamba nti babadde bandabirira abanviiriddeko obuzibu buno ate babadde bali mu gurupu nga bagamba abawagizi bange nti nsula mu kimotoka siina wensula kyokka omuntu eyayimba oluyimba lwa jeno eyabadde ne jeno e Masaka ate gw'oli mu kuteekako ebigambo nti asula mu mmotoka kyandiba kituufu nsirina wensula kituufu naye topublishinga story ya muno mu public mukazi ndi muyimbi ndi followed by more than 1 million people. Lwaki wadduka mu nyumba Bobi Wine yakupangisiza? Asaddukamu kubanga nali nfuuse embega bannange banda banganga mbega jukira ate nali mbeeramu ne bannange abalala ba people power kati bangamba nga gwoli kasajja kati ate nga saagala kuleetawo mbeera nengamba kanveemu ngende neeyiye nga nange bajja kutuuka ekiseera abanene bandabe nange ntandika obulamu naye nga saagala balumba kubanga fe abayimbi ayimbira President Museveni ayimbira mu studio yemu nayimbira Bobi Wine tubeera naye mu studio nayimbira Jene Muhoozi n'Owabesige munywera wa mukyayi kati bano abababuzaabuza nti nno mukyawagane tebabalimba ba MP bamala okutukubaganya eno bo nga badde eri mu parliament batuulanga bwe twatuulanga mu P4 ng'ate banywa kyayi batandika kunyumya mweno nga muyomba ebintu ebyo MP bwajja ku kyalo oba mu kitundu kyo mwesimbe oba MP nga 10 because bali after money baba bagenze kukola MP tebamusasula waliwo eyo si business kati lwaki balimbalimba abantu baleme kuyingira byabufuzi ng'ate bo bye bibasasudde emyaka 3 so tubuulire bannayuganda ekituufu nze kyovola navuddeyo ne ŋŋamba wa njagala kubuulira abavubuka nga mpita mu music nakoze alubamu eriko ennyimba 10 zonna ziri patriotic. Yes za Piero you nagambye siwagira Piero you za Muhoozi nze ndi muyimbi wa Uganda nyimbira Jeno Muhoozi basebo ne bajja ensonga muziwulidde ensonga zoogeddwa naye I think tujja kuddira in case sengo nabo ofunye ku buyambi era abantu babuulire nabo baleme kukusanga ate bagambe twalaba ebintu byo tubafuna ssente ate watugamba bwafuna obuyambi. Ndi wano kukabirira kubanga yegwe wekka asobola okuntaasa kati manyi nti abali mu comments awo mugenda kuvuma nete muvuma nti abantu tebasobola kunvuma kubanga n'abaana be nali nabo ab'opposition kati bambuuza kyekiriwo n'abali mu NUP abaana be nali nabo kubanga baagala batwala wa ate ekikulu ekibi ekiri mu system zaffe bannayuganda babateekamu ekintu ekibi nti olina kuvuma ono noono avuma ono noono nedda abantu betuwagira ate bo tebakola bwe bati abantu betubatuwagira ate bo baagalana kati ate fe abawagizi ate fe ne twevuma ekyo kikyamu tulina kubanga okkiriza nze nalinako omukyala ng'asula mu nnyumba yange ng'awagira President Museveni naye nga nze mpagira Bobi Wine ng'abaana bange omu awagira Bobi Wine ng'omulala awagira Museveni omu awagira maama we omulala naye nga tuli awamu kati neebuuza tribalistic stunt eno evaawa. That is what I want to tell people. Youth mostly njagala kusomesa abavubuka ngenda kutandika okukola program ku page yange because nnene kati naye nga maze okufuna amaanyi go abasajja bano ne bandabako ne bammanya
tiyenze Mr. Africa President is man eyayimba oluyimba lwa General Muhoozi asobola ndi mu mbeera mbi nsaba omusango gwange guno gukolebweko nfuna obwenkanya kubanga olaba nti abano bemmanyi waliwo besimanyi ekyo kyekisinga okuntiisa bembadde ntambula nabo nga ndya nabo bankoze kino kati olwo besimanyi so bekikwatako ensonga ndowooza muzitulemu nga omumateeka begalagira ate omusajja abeere nga ayambibwa Mr. Africa social media okozesa eryo Mr. Africa the president is man gweteekamu anti erinnya lyakuzitoyeeko naye president is man gwetofaayo nina icon president is man kitegeeza nti omusajja wa president omanyi nti nno kati essaawa eno saagala nti kwogera byabufuzi kye bayita CDF ye commander in chief okitegedde kati mukulembeze president alina wingi lyakulira okitegedde kati president ye fountain of honor president Museveni kati ani akulira wingi y'amagye ye president teteja bitegeera ebyo nze siri mwogezi wa politics naye kyenjagala omanye nze gwe nalonda kati ogenda kudda oluvannyuma ogenda kumanya nti abayimbi we predict future nagamba nti twagala Muhoozi asobola nga teri amanyi kati essaawa eno ensi yonna walabye Masaka babadde baŋŋaana okuyimba temugenda nti mwe muli beeno naye era tubeetaaga nnyo mujja kujja Masaka ekyabaddeyo bantu badde bangi mujja kujja kubanga Masaka wena yali opposition naye natuuse Masaka nenda nga yonna kati ya Piero yu ne ofisi baleka bazigadde abaana kati babo babalabye nga bazze sato yakala kunjogeza bya abantu bagambye tebakuvuma kawe banakuvuma ate jaba kibi kirungi banvume kyenga olabanga kyenjagala banvume nga kyetaagisa nvuma amuko nkubuulire lwaki nali njagala Uganda first nkubuulire lwaki najja ne Bobi Wine nali njagala change n'omuleka kati nga change tagisobola oyagala tubeere nga Libya tetugenda yeeyo oyagala tubeere nga Iraq mbiteeke mu comment ya oba oyagala tubeere nga Ukraine abantu basulanga mu kalina ensi zaggwawo abantu basula ku street lw'abavubuka abaali arrogant nti bajja ne basaanyaawo ensi nga bakozeseza abavubuka abatono abatamanyi kati we have to come up and fight that nga tunyonyola abavubuka mikwano gyaffe tuleme kubeera tuleme getting into that omuntu agamba saanyaawo ensi yo wabula takugamba nti gwogenda kusigalawa takugamba mama wo ne taata wo n'abaana basebo ne banyabo omusajja ono bamukubye emimwa otidde bamukubye era asaba buyambi semo nsanze ndi mulamu badde ngenda kuyisa bubi kubanga omusujja guyinza okugenda gwangenze ku bwongo kale oba oyagala tubeerenga ezo bubeere bulungi naye omusajja ngenda mukomyawo ng'ateredde bulungi nnyo ate twogere ku nsonga ezo z'abadde ayogerako ez'ebyobufuzi obugambo bwange obusembayo mbagala nnyo nze ndi just artist eyakeera ku makya nawandiika akayimba ne kakwata naye nga talina bwali PRU erimu abasajja abasinga obunene mu nsi yes gwe tomanyi mu Uganda omanyi abasajja abanene mu Uganda bonna bali mu PRU kati ate mwe mulina baani nze sina bali balina baani mubeere bulungi mwe balina